tukyagenda mu maaso n'ensonga z'abankuba kyeyo ze zikutte akati ze ziri ku intaneti ebiseera bino. Bankuba kyeyo beekozeemu omulimu ogw'okwekubira omulanga nga basaba babeere nga batuusibwako obwenkanya. Wabula kino n'abamu ku ba celebrities mu ggwanga lyaffe Uganda bafudde ne beenyigira mu kino ekintu. Ba celebrities abatono be mumanyi abategeera bo bavuddeyo ne bakomentinga ku nsonga zino era ne beebuuza lwaki Munnayuganda yekka yatafuna bwenkanya, lwaki Munnayuganda yekka yatafuna buyambi ng'abwetaaga. Era abamu ne bagamba n'okugamba eggwanga lya Philippine lyataddewo ennyonyi ezigenda okujja aba Philippine yonna mu nsi gye bali nga babonaabona babeere nga bakomawo ewaka. Ba celebrities bano ne babuuza iffe mu ggwanga lyaffe Uganda omukulembeze waffe olinda ki? Gwe kino tosobola kukikola? Bamubuuziza kino tosobola kukikola? Babyogeredde ku mpewo. Ngenda kubanga mbatuusaako obutambi obumu ku obwo ba celebrities nga bemulugunya ku kino ekintu era ne babuuza fe abaana abaffe bwe bafa nga tetulabangayo muntu yenna mu Uganda omunene avaayo akomentinga kweno ensonga. Njagala ojjukire nti yenze Sheila Adita YouTube channel ogyetaaga, bw'oba ogyetaaga gye supporting nga okwata ku kigambo subscribe ekiri awo weeyambise notification bell eri awo waggulu buli video zonna ze tuteekayo zibeere nga zikutuukako. Ngenda batwalako mu butambi nga bubiri oba ba celebrities babiri nga balina ensonga ze boogerako ez'abankuba kyeyo. Tugenda kubanga tuzongerayoko naffe tugenda kubanga tweyongerayo ne video eno nga tugiwaako endowooza gwe weekumireko imbateereko obutambi obwo tubeere nga tubuyisaayisaamu katono ate era tukomewo. Bannange government, where are you? Where are you? Government ya Uganda egenda kuyamba ddi Omunnayuganda? Government ya Uganda egenda kuyamba ddi Omunnayuganda? Mbadde nkikolera ku TikTok nga ndaba abaana abafudde. But the embassy ya Uganda in Saudi Arabia teyina kyeyavuddeyo okubaako kyeyogera. Bantu mmwe naye ddala kiki? Muliba mulaba kaki? Why don't you come out and help these young girls? Why don't you come out and help these young boys? Because you can. Don't say you can't. You can. Muveeyo muyamba abaana bano in one way or the other. Because tuvudde wataba abaana bangi bavuddeyo ne bakuba enduulu nagenda ku embassy ne nkola bwende bwenti ne batanyamba onnanga babwati ne bwati ono nankambwalira. Bannayuganda bannange mwenna oba oli ku kyeyo oba oli Uganda nga bwe twakubye omulanga gwa Uganda gwa Entebbe airport and something was done. Bannange twegatte muveeyo tukubwe omulanga gw'abaana abafiira mu Mubuwarabu. Muveeyo twegatte tukubwe omulanga gattako eddoboozi. Government vaayo yamba abaana. Ba ambassadors basindika mu bintu bino mukola ki nga temuyamba abaana be mulina kuyamba? Please do something. Abaana basazeemu ebibumba, abaana babonyaabonyezebwa, abaana batulugunyizibwa, abaana tebasasuddwa, abaana this and that. Please mwagala kumala kulabanga bonna bafudde bawedde omulyoke muveeyo mubayambe. Government, where are you? Bananga abaana bafa leero wakikolinga ono afudde, ono Pamela afudde, ono gundi afudde. Oh God, tugenda kuziika abaana paka ddi? Bannange ekigambo okufa simayina kumanya naye waliwo omuntu wafiira nga mbutuufu ogamba teyalifudde nga mbutuufu something would have been done n'atatuuka ku mbeera eno. Bannange abali mu buyinza muveeyo muyamba abaana bano Bannayuganda. Tuli Bannayuganda. Baganda baffe bafa, bannyinaffe bafa, embassy ziri eri abantu batudde bafuna misaala left and right. They're doing nothing. Please come out and do something. Please. Something should be done. You people. Banange nedda. Mutuusa mutwetamiza ensi yattu. Uganda nsi yaffe tujagale tuli ku mutima mulo naye otukumbi okugamba ndi banange siri Munnayuganda because of what is happening in our country. Please do something. Sebo Elia buta elia ligeze bwelityo oli ku sente z'abaana zebabaweereza wano. Sente nyingi abaana olaawo oba oweereza sente ng'ova mu nsi z'Abawarabu ezo oba ng'ova mu nsi z'ebweru ng'oweereza ewaka sente. Sente ze bakusalako sente ziba nnyingi. Ogwo omusolo gwonna gwe mulyamu abakola mu gavumenti. Omwana agenda okutandika okufuna passport okugoba kw'ebyo ebintu ng'obadde mukimanyi.
kubanga mubatwalire na bwerera abasinga bakadama tebateeka mu sente. Why? Because mubafunamu nnyo bannange. Tewali muntu eyegomba genda kukolera mu Buwarabu okusinzira ku biriyo. Tosobola kulaba munno nga bamukomezaawo nga mulambo. Ate naawe n'obeera ne feeling ne love mbuno oyagala ogende. Wabula ensi embeera yeereetera abaana okunyigirizibwa ne batuuka ku kisenge ne bagamba bannange kangezeeko buli omu n'omukisa gwe kangende tomanya. Olaba gundi yagenda n'akola n'akomawo nange Mukama ajja bbeera nange kangende. Wabula tebeeraawo mbuno baagala nnyo okulinnya ennyonyi era leka batuukire mu nsi z'Abawarabu bagende bakole. No. Omulanga gw'abaana wano guli nti bannange mubayambe kubanga mubafunamu sente nyingi. That is the right thing. You people, you get a lot of money from those girls. That is the fact. The only thing they need here is your help. How could you say that embassy supposed to be protecting abana? How could you say that? Then what's the importance of the embassy being there when you cannot provide the help? Because you don't know. How could you even mention Tino embassy in position of providing the help? Which country is that? You cannot fight for your fellow Ugandans. Temusobola kuyamba bana kati wachi mubaleka ne bayitawo ku kisaawe ne bagenda. Lwaki mubaleka ne bayitawo? Kubwerere without paying anything. Kwachi mubaleka ne bayitawo? Wambanga, you're not ready to provide the protection. Then Mugambenti knows good mubisazi za muliki mubisazi za mababa no gendo kola wabula mutekewo abana engeje bagenda okufuna mu source of income from Uganda. Mwagala abantu bafenjala, mwagala abantu balwale, mwagala abantu otuke mulago eddwalire eryobwerere ngene oli akusasula. Atalina sente tasimba line. What is that? What bullshit is that? Everything is for paying. Buli kimu mukisasulira, buli kimu kya beyi. Uganda talina sente. Tasobola kujibeera mu Uganda nga tolina sente oba ogenda kusiiwuka weevume ekyakuzaaza bannange Uganda mbinyo nga tolina sente. Naye abaana abasazeewo bagende bayiyo obulamu, you cannot even provide help. Bannange abaana mubayambe muve mu bwe bonna obumu ku butambi akamu nga kavudde ewa Flavia Namulindwa, tuyina Diana Nabatanzi, tuyina mwana muwala omuto ddala Muna 256 naye yeetadde mu lugendo n'agamba bannanga Uganda abakulembeze baffe ab'e Uganda ekimala abaana baffe battiddwa ekintu ekyo temukiraba imwe mugezaako tugamba emirambo gye musinga okwetaaga okusinga abalamu. Ate jjukira omuntu ono afudde sente zonna z'abadde akola azizza waka. Sente nga bwazikola ayina ozisindika ewaka. Uganda bwe baba batusalako omusolo basalako according ku sente z'osindise. W'osindika $5,000,000 oyinza okufuna $4,400,000 nga 7 obanga emitwalo nga 8 basalako according ku ekyo ekibanyumidde olunaku olwaleero. N'asindisa $9,000 basobola omusalako $3,000. Bwetyo Uganda bwetambula bo ebintu ebyabwe byonna mu system bifu. Buli kintu kyonna mu Uganda kifu, tewaliyo kintu kiri straight. Olwa government eri failed, government enfu, erimu abantu abakoowa okukola naye nga bakyayagala okutuula mu ntebe. Erimu abantu abalemererwa edda naye ng'abeerawo obubeezi lwa nsonga ya sente nga bw'onookola n'okoowa okukola toyagala ku retiringa sente osaazeetaaga n'osigala ng'otudde n'osigazaawo ekifaananyi nti okola naye nga tolina byokola. Kati nno lyeri eggwanga lyaffe Uganda. Abaana bavuddeyo ne baleeta ebifaananyi by'Abaganda baffe abazenga bafiira eno babasazeeko obulago. Kati recently bakateekayo ebifaananyi by'omwana muwala mukama we yakutte amazzi n'agamuyiwa mu mbugo. Can you imagine? Mukama we yakutte amazzi agookya n'agamuyiira mu bitundu by'ekyama. Ewatali nsonga yonna tetukitegeera yamukutte na bbaawe oba yakwatiddwa bukwatise busungu n'akwata amazzi n'agamuyiira. Njagala mujjukire nti tudiringa n'Omuwarabu omutomu. Abawarabu batemu ye ekimugira buli lw'omunyiiza ekimugira kyakujja mu bulamu bwansi, buli lw'omunyiiza ekimugira kyakukutta, buli olumunyiiza ekimugira kyakukutta. Bw'aba nga teyeekomako nnyo aba agenda kutta.
tebalina nsonga ntuufu lwaki atta omuntu naye ffe ng'abalala tukirowoozamu ne tulaba nti ekintu ky'okutta bannange si kintu kirungi. Omukozi w'oba omukooye osobola omuzzayo ku ofiisi gy'omugye n'ogamba nti ono simusobola ne bakukyusizaamu omulala, naye bo batta busi ate battisa kajoogo olw'ensonga nti nno ne bwakutta tewali agenda kukireiminga. Ekyo bakirina mu bwongo, bo bamanyi ogenda okuva mu nsi yo Uganda nga toyinaayo makulu, toyina famire, kuba tetumanyi ffe biri mu contract bituufu biki bye basayiningamu, oba babagamba abaana be tubawa bava ku nguudo tebalina bazadde tebalina kikuba Mubuwarabu agenda n'alaba omwana n'omugamba nti ono omwana wange n'agamba naawe olina omwana, ebintu ng'ebyo ndi mufumbo nti naawe oli mufumbo. Bo balowooza ebintu ebyo byabwe bokka. Ate ne wabaawo ensonga eno, bo olw'okubanga tukulira bambejja n'abalangira, bo balowooza nti omuddu ne bw'omutta omw'okuseere tegubeera musango. Ekyo bwe bakimanyi. Era bw'ojja mu nsi z'abaana ez'Abawarabu ezitalina mateeka bulungi, abaana abakola ewaka babattira ddala ng'omwana w'ewaka asobola okutta, taata we asobola okutta, oba maama we n'akutta, nga tewali muntu yenna agenda kumubuuza lwasi ossa omukozi lwa nsonga asse mu nkuseere atalina makulu. Bo bakimanyi nti abankuseere tebalina makulu. Kati nno be bantu abo Abawarabu be tukolya. Naye ate era omusango ogugenda kudda kuba no ku gavumenti zaffe mukimanyi nti abaana be muwaayo battibwa ne bakomyawo mirambo ne musirika agreement mwasayininga ya myaka 5, mwegye emyaka 5 gyonna muyina reports ez'abaana bameka abafiiridde eno. Lwaki temukozesa ezo reports ne mugamba bannange ekimala kimala, mussennyo abaana baffe, tubawa abakozi bakolera, tetubawa bantu bakusaddaaka. Ebintu ebyo temubyogerako, ekibaleetera okulowooza nti nno nammwe mugenda obbasindika eno nga emu yammwe mukimanyi nti bagenda kuttibwa. Mubanga babagamba tukuwadde oyo omuntu mukole kyonna ky'oyagala, of which eryo etteeka teririiyo kuwa muntu tteeka lyakutta muntu munne. Etteeka eryo teririiyo. Era tubasaba mulongooseemu. Bwe muba mulaba nga guno omulimu tegusobola kulongooka, mugugyewo. Anaabeera n'essente ezize mu nsawo yajjanga okwetwala ng'akimanyi obukuumi bumukakatako, nga talowoozaayo gavumenti kujja kumuyamba, nga talowoozaayo kuba mulanga lwa nsonga yagenze yekka. Ekintu ekyo gwe okirowoozaako ki? Njagala manye eki kyolowooza mu comment section. Mujjukire nti no mbagala nnyo nze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange, kwata mu link, kwata ku kadaakali awo waggulu buli video gye tuteekayo ejja kuba kutuukako. Osobola okunsanga ku Facebook, nina Facebook page Sheila Adita page, jangu ku TikTok ninayo account Sheila Adita 1, then ne beeyi munene jangu tubeere family, onsange buli wamu. Mbagala nnyo.